nti abantu bangi bajja kuleeta bizinesi zaabwe wano basolooze gavumenti efune omusolo eno mu KCC ne mu Wakiso. Twetoloola eringa ebinnya bitutta ku luguudo luno. Twagala kwebaza Katonda tukoze obulungi okulaba nga oluguudo lero lugenda kutandikibwa. Twagala kwebaza bataddemu ensimbi. Oluguudo luno lugenda kuzimbibwa nga luliko kibiragiro kale emotoka sayidi ne sayidi kuliko ab'ebigere batambulira n'abo bugaali bwe bavulira nga kuliko n'ebitaala. Twebaza nnyo gavumenti esuubiza etuukiriza. Bakontrakiti badde oluguudo luno balukole bulungi. Salobe kubeera bannabyabufuzi kulukola ki kuluteekamu bigambo tukole bukozi emyezi 18 gigenda okuggwako nga batuwa oluguudo lwaffe kubanga oluguudo lunene nnyo. Abanaabeera ku kifo kino kubeera bakakkamu emyezi 18 tujja kufuna ekirabo ky'ekkubo lino. Ekkubo lino lijja tuyamba nti abantu bajja kufuna emirimu wano. Kifo kyaffe kijja kukulaakulana ate tujja kukola bizinesi nga ayanguwako. Bannakyalo baakuno era bakola ne ba inginiya baffe saagala baleete bantu kubajja ate eri Wakiso baleeta wano abantu bakuno ku mpeerero bakole bafune kasente kuba buli muntu kati anoonya kyakubeera. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.